Lwenna lwala mwategeerako nintwalibwa kitanda ku Saabala wali abalwa kisajja abajjanjaba n'abasyala bannansi ababudaabuda naye be mba kitanda nintyamu nga mpulira obulwadde bunnuma nnyo kyenva ntumya ku baana ab'enzadde bajje bankubeko eriiso erivannyuma gwe natuma abaana n'abaleeta era yansanga ndi awo nga mbirowooza nentunuulira amabujje genzadde gennaaleka amatago mu matongo awo najjira okutya nze nenkaaba nenkuba nnyo omulango ogw'omwanguka temunnenya kukaaba kaabira amabujje getuleka amatennyo awatali agayamba obwo buligani nga buli bwe buti eyali tamanyi Kasozi tayogeranga naye nze waliwo bye neewuunya ebyali Kasozi okujja okuyimba nava mwesittu simanyi lwaki yantrustinga kuba okundabako nga nakayima nva kulambula balwadde yangamba wesiibenga abantu abo gwo bakontrolinga ensobi yonna nja givunaananga ggwe naye lwaki njogedde ku Livingstone ebintu byendabye mu ndongo nga oluvannyuma lw'okuvaawo kwe binneewuunyisa nnyo kugamba bwe yaliiwo nayisibwanga mu mbeera ntebereza ze natambulanga ne Livingstone Kasozi naye nga tutuula mu mmotoka bwe mumala okukola ku makya maneja akuwa ssente n'otuula mu mmotoka oyinza okuba nga otambula kutuula amanyi mugenda bw'ogenda pocket money ogifunye imagine nga maneja akuwadde ssente ng'akola ki akuwadde ssente ng'alaba naye nga oteekwa okuyingira mu mmotoka ng'olina pocket money agikuwadde kyokka ate mugenda mu woteeri alya mu woteeri ya bbeeyi tojja kutunula ku byaki ku bya mmere okuyimba edda kwabanga famire eyawamu naye okuyimba kw'ennaku zino kuzzeemu ssente nti nno Kibuuka ayagala ssente nga upcoming bwakola ki bwazagala tewali kuzimba kugatufu butuku buli omwa kyova olaba n'ennyimba ezimu ziba tezijjudde abantu balowooza nnyo ssente naye olw'okubanga omuyimbi tafa ntwala omukisa guno okutegeeza abantu era essaawa yonna bajja kulaba ku mutabani wa Kasozi Livingstone kuba tuteekateeka twagala olunaku lwa 1 December olunaku lwa AIDS mu byafaayo byonna Kasozi ekyafaayo kye yakola kuba already fire yali yakikola naye fire engeri gye yali amaze okutambula n'agenda mu mawanga g'eri endowooza ye yali wagguluko yali takyalowooza nga ffe Abafirika nga bwe tulowooza naye Kasozi engeri gye yanaawunsingamu AIDS n'ebivulu ebyakolebwa ku lulwe n'obulamu bw'abantu bwe yakyusa kuba njagala okutegeeza kijje ku nze Kasozi yagenda okukola ekivvulu munno mu kabi ng'endonga abantu bonna batuddemu nkukakasanga abayimbi bonna abaaliwo nga baavu nnyo era mu biro ebyo abataamanya nti mwami Basudde endongo yamukaluubirira ng'ayagala kuddayo Buddu mwami Kafeero ng'ayagala kuddayo Bukunja so Kasozi oyo ku lwa Kasozi mutabani wa Kasozi mutabani wa Foyo Reagan Ssematimba yatambulako bambi n'agenda mu Amerika kyemmwebazaako yatuuka mu Amerika ng'asobola okubeerayo nga tewali ttabu naye n'atunuulira aba KFC engeri gye bakolamu emirimu gyabwe n'agamba kino bwe nzirayo eka sikiteekamu maanyi era Reagan bizinesi gy'akola kati adilivalinga byakulya nga bw'olaba KFC naye bw'otunuulira bannayuganda bonna nga bwe bali awamu nga mutabani wa Kasozi yafuna ability ekola ekintu ekyo omuntu tafa kuba ne mu kuyimba kwa wano okw'akadongo kamu olwaleero bw'oyogera n'otateekamu Kasozi nkugambye nti nno Kasozi ku kivvulu munno mu kabi abayimbi b'akadongo kamu bonna baali ku ttaka ne byagenda okuggwa n'okufa kwe ng'ate bagaggawadde so Reagan nsaba muwagire kampuni ye New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya engatto ensawo z'abakyala jackets jeans n'ebirala tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2 okututuukako va ku Pioneer Mall
otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko, engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road. Omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru, ly'abawala n'abalenzi, ligatta amadeeni gonna, liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga, lisomesa arts ne sciences. Omwana bamubangulira ddala, tebakoma kusoma busomi kyokka, bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding, okusiba amazzi, okusiba enviiri, okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management, okuzimba, okutunga oba kiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukosa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, library ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. Kale nate nyongera okwebaza egyo gyonna gy'otuusaako engalo nti weebale okubanga otetenkanya. Nze Muzungu David Kadongo Kamu Music Analyst. Ne leero era ndabiseeko tubeere ng'oba oliawo tuwayaamu ku nsonga zino eza Kadongo Kamu. Nzize n'omukulu ono kyemmanyi bangi muyinza okuba nga mumumanyi, oba oliawo abalala muyinza okuba nga temumutegeera. Kale bw'oba tomutegeera gwe mukisa nti ogenda kusobola okutegeera ani gwe ndi naye. Sseruganda nsaba osooke obuuze ku abatulaba. Twongeremu ku ddoboozi. Abatulaba, yes, nsanyuse nnyo okubeera nga gye muli ku mukutu gwa munaffe David Muzungu. Mwebale kugugoberera era mwongere. Erinnya n'eddoboozi Sawulira mu Kibuuka, musajja wa Kabaka, na Veri Gomba, ntuula ku kyalo bakiyita Matugga. Matugga bagamba ki? Matugga babadde balungi se. Mwebale okwekuumirayo. Tubaddeyo. Mwebale okutetenkanya endongo. Naye webale kufaayo Kadongo Kamu nga bw'atambula, abantu n'obanga oba updatinga kirungi nnyo. Ngezaako mpola mpola. Weebalire ddala. Zino ze zimu ku nteekateeka ndowooza ze nali nkugamba nti ndina akantu ke ndi mu kukola. Esebo. Naye oba oliawo nti we kaliba katuuse ate n'otuukawo naawe oba oliawo olimpa ku magezi. Sofa w'otuuse wano osanzeewo otya? Nsanze nfunye essuubi mu nze. Omanyi ffe bye tukola tetubikola nnyo nti nno tulina ekiruubirirwa eky'amaanyi. Wabula tubikolera nsi yaffe n'abaliddawo. Babo batomanyi gy'ova kati bali abaana be bagenda okuzaala balina okugoberera, naye gundi yakolanga atya, gundi ebintu ebyo tebiterekeka. Niyo omuntu bw'avaayo nga ku bwannakyewa n'aga kankole ebintu bino, mulimu munene era bwe musanganga David Muzungu mumugulirangayo akasoda katono kazira mu liiso, gwe tofaayo ne bw'omuwa nusu 10 ne bwe biba 5 n'omugamba musajja gwe bali kubeezawo Kadongo Kamu kimala. Ekyo kirungi. Kubanga nalowooza nti bingi lwaki ebyaffe ebyobuwangwa biggwawo, kubanga ne music yaffe wa buwangwa kati bigenda biggwawo olw'okuba nti ebintu ebyali bimukuma tebikola ki? Tebiriiwo. N'entandika okubeera nga mbikuŋŋaanya mpola. Oli omugamba najja n'akugamba neetaaga ku luyimba lwa William Kibuuka n'omugamba
teekako 5,000 ndukuwe. Agamba olunguza gwe waluyimbi. Ekyo nno kati omuntu okuuma ebyafa museum etambuza n'abantu mu mawanga n'amawanga nga bagenda kukola ki era n'osasula ne ssente nnyingi. Naye olwaleero wendi kati tugeze nga ku Alex mukulu mukadde waffe yatugenzeeko kitalo nnyo tusaasira abafamire ye n'abayimbi ne bannakatemba okutwaliza awamu. Kati ebintu byonna ebiri mu tterekero olwaleero lwe bigenda okukola amakulu kuba waliwo ekizibu kye tulina. Omuntu abeera awo nga Alex bw'afudde ng'abantu tebafaayo kumanya lifestyle ye okitegeera. Naye oluvannyuma lwa byonna n'ekibuuka ajja kufa, ne gundi ajja kufa, ne muzungu ajja kufa. Kiba kirungi abantu okwejjukanya obulamu bwa bano bwatambulanga bite, endowooza ya muzungu yali etya, endowooza ya kibuuka eri etya ku nsonga eno. So bwetyo ne bwetyo ne bwetyo. So bwetyo bwengezaako then abalala balowooza nti mwe abayimbi kukiri katono nnyo kyobadde oyogera. Olwaleero nkedde ku mutimbagano nga bwe scrollinga bwe nti nga nsangako oluyimba abatakabbu. Kiri kyogaye nti omuntu naye ng'ate nze sirulina nannyinirwo. So ono bw'aba akusabyeyo akasente kuba ndabye buli wamu nga bwengiramu abatakabbu ne nnoonya oluyimba mu simu nga terulimu. So ono bw'aba alukuterekedde lumuwe kubanga nze nange oluusi sirulina kuba ennyimba tezikyatundibwa ng'edda bwe zaatundibwanga. Kati waliwo oluyimba lwera olwagira lwatambula ennyo Obote azuukidde. Awo ndowooza twali twolekera obudde bw'okulonda. Naye olwo lwafuna ekizibu recording eyo nali naakagende wa DMS kati nankwatira waggulu era ekizibu manyi n'abawulirira bakaluubirirwa olyosi n'olwogerako nja kukkakanya kiyankwatira waggulu si bwe ntyo mwe nnyimba boogeragera kuba yakutte luno luyimba abaana b'empewo olaba nga mba nzikalidde mu Okay, Mwami Kibuuka. Bingi ebitambula mu ggwanga. Kati obudde buno ekiriwo Alex Mukulu yatugenzeeko abadde muyimbi musanyusa. Obudde buno mukwano gwaffe mwanyinaffe mukyala waffe Ssenga Namata Rose Namata afiiriddwa mutabani. Bambi kitalo nnyo mukwano gwaffe Rose Namata. Omwana twamuzaala ffenna tumuleze tukusaasira ng'omuzadde naffe twesaasira n'ekitalo nnyo Katonda yasinga okumanya akugumye Mukama. Wetuvaawo nga 31 omwezi oguwedde twalina ekivulu ataakulaba. Waliyo mu kivulu ekyo ekivulu ekyo oba tukyogereko tuti ekivulu ekyo saaliyo. Naye bonna abaakyetabamu mbayozaayoza n'abaafuna obuwanguzi mu kyo n'abaafuna kasente ng'abaakadongo kamu. Kuba kati olwaleero Kibuuka takolera Kibuuka akolera kadongo kamu. Eyo myaka nga gyetoolodde oba 3 oba 2 wayinza okuvaayo sita nga waakadongo kamu n'ayuguumya enseena alina koppa ku Kibuuka. So okutwalizaamu bonna abaaliyo beebala omulimu gwe baakola ne Mukulu Nyombi Tembo yeebale kuba kumaakuma ne Genosale okutwalizaamu mu gavumenti omanyi ayagala kadongo kamu yekka. Era singa si Genosale ku kadongo kamu ono abantu gwe baagala ennyo oluusi singa taliwo tulina ebizibu bingi abantu bye batamanyi. Anyway, wenzijukira nga tukyali mu nteekateeka ya ataakulaba abayimbi baagenda ne bakyala ku UCC. Oba we mbaseerabidde nzijukira nga wali omu ku abo. Nali omu ku abo naye ekizibu we kijjira bikulema n'okunnyonnyola obulungi kuba bw'oba oyagala akadongo kamu ggwe ng'oli eyo wenna. Twatuula wansi entandikwa y'okutegeera nti kadongo ka osobola okukola ekintu nga tomanyi nti kyamaanyi. Naye nze nategeerera ggulu nti kadongo kamu w'amaanyi kuba Jeno yalina ebika by'abayimbi bonna abalala ate nga b'amaanyi batusinga. Naye ye ng'agamba nze kadongo kamu gwe mpulira. Kati namuwuliriza nnyo ninga omusajja no lwaki ayagala kadongo kamu. Okumanya yamwagala n'alaba nga tajja kumate n'akomawo e Kampala n'ano na Prime Minister Nabbanja oba gwali 2 oba 2 3.
kati ate yasanga prime minister alina emirimu mingi n'amugamba nyamba tugende era yava eggulu ku makya n'akomawo kusanga 11 n'agamba mukama wange prime minister abantu abakuli mu maaso abo be basinga obwavu mu nsi wabula ate be basinga obwongo obutwala eggwanga lino mu maaso kati ng'owakadongo kamu ekyo kyankwatako nnyo okulaba omuntu ng'ayagala nnyo yamugaana ne bwompa eddakiika 3 n'oyogera n'abantu bano oba bayimirizaawo eggwanga lyaffe so natandika okupiikinga nenga bye tukola lwakuba ffe twegaya muzungu asobola okulaba nangaya ni bye tukola ensi ebiwulira nafaayo nnyo era ku misomo egyali eyeggulu najja n'ekirowoozo ekigamba bannange tukole oluyimba lwa Namukeera kuba okusooka bw'oba otudde wano nga totuukangako mu makolero ga General Sala ag'ekapeeka eyo tosobola kumanya kiriyo ne bwe bakugamba nti waliyo amakolero ogamba nti makolero kya bya bulijjo naye ffe twagenda twafuna omukisa ne bannange abamu Mulindwa Vumbi Ssekabira Nanfuka Lubwama Bubyondo Nakisozi Harriet Ssanyu oba Kyolaba kati yali ku Muzeeyi Kibijjigiri ne batulambuza twalambula amakolero gali nga tuli mu 99 ya poliisi nindi tubaga tukooye mutujjeeko nga tegaggwayo so omuntu nga tayinza ng'olaba ebintu byonna ebintu byonna byendaba ku makubo nga babikolera kapeeka so bwe twabirambula najjamu omulamwa gw'oluyimba olwo olw'Ennamunkekeera kati kiri kyombuuzizza nti nga nakulabamu mu ntandikwa mu kusooka mu ntandikwa ya Ntakulaba nakulaba naye tutuuka okufundikira tewaliyo olw'okubanga ndi wa kadongo kamu Katonda yali mulungi jeno gwe twakolera oluyimba lwa Namunkekeera n'atusasula bwe yatusasula ng'okumatiza abantu abasigadde eka abagamba nti bagundi baalidde oba ki ninga naye tufunye omukisa essente zino ze batuwadde si nnyingi naye si ffe tubadde tuteekwa okuzifuna waliwo abaatusooka mu ndongo muno singa tuzirya ne ziggwaawo nga tebafunyeeko twekuŋŋaanyeemu ssente tugende tulambula abazeeyi kubanga nabo bali mu bwetaavu baagala okulya kasente era twakikola tugende wa muzeeyi tugende olwo mwali naani abaalambula bwali Mulindwa Ssekabira Nanfuka Lubwama Moses Seremba Fred Muzeeyi Kasule Celeste ne Kiria Max gwe neerabidde ansonyiwe naye nga twagende wa maama omukyala Basudde Aisha Nakitto ne tujje wa Ssenga Nabatta ne tugenda wa Muzeeyi Kakumirize Bwayise ne tukkira ne waffe Gombe wa Muzeeyi Daani ne tubalambula naye ekyali munze mukyo nti ffe obwavu kibuuka bwaliko oba Ssekabira nga si ffe tuteekeddwa okulaba naye nze najjayo ekyo nga ndaba waliwo abantu abajja okulaba bagambe ddala abantu bano bali mu bwetaavu kuba kati twatuuka ewa Muzeeyi Daani yeewuunya nnyo n'agabaana mmwe ekirowoozo mwagala kunzita kweganga essanyu awulira lyagala kukola ekirowoozo kino mukijjeewa nze sirabanga bayimbi bazze kundaba ne bennakula nabo so essanyu lyamuyitiraku naye ate yadde byonna byatambula bwe bityo mukivulu saalabikayo naye ndi musanyufu kubanga omulimu gwe twatandika ffe ng'abamwoyo gwa ggwanga gwagaziwa era gavumenti n'ekitongoze ejja kukoleranga abantu ekivulu ekyo naye mpozzi wakati mu kukikola naddala abateesiteesi kuba saaliyo nalumwa nnyo mu nnyimba eyayimbibwa sooka olinde nga tonagenda ku nnyimba noonya ova otya nalabiraawo nga siriimu naye bya Katonda tubireke tutambule n'ensi nga bwegenda bwetambula tugende mu show tugende ku show 3 tutandise essaawa emu oluyimba lw'eggwanga so saagigoberera kuba saali musanyufu nalinga omunyiivumu ni tosobola kunyiiga lugendero saagigoberera nnyo naye nze nga so tennabaawo kale katugamba 23, 29, 28, 27 nali njagala nnyo Muzeeyi Daani Mugula Muzeeyi Kakumirizi Muzeeyi Matiya Luyima
Muzeeyi Ssebatta kubaani awo omulala balabikako ku ntimbe za TV nga bambadde waliwo Vincent Muwonge nga bambadde zino engatto za Gabon ne Beroboto muziri kugamba abantu bazeeyo obwongo bategeere biri ebyakola ki ebyabangawo ekyo kyabulawo naye ndowooza waliwo esaati zaffe ojjukira eno Kafeero gye yayimbiramu enakivubo zino ziregeza ziregeza waliwo ziveeve kugamba bano abakyala abalimu abakulu bamukyala omuzadde kankwanjulira ekikaaya college school bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba kiyite fashion and designing okukanika emmotoka okukosa amasannyalaze ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba okusamba omupiira wamu n'okubaka endya y'abaana nnungi layibulale ya mulembe ow'ekisulo osasula emitwalo 69 okwo nno kwe kuli okulya okusula okusoma n'endabirira endala yonna lisangibwa bulenga ku Mityana Road kilomita 7 zokka okuva e Kampala kuba ku 0772 442 799 ndagiri bamasenga batta nakisozi bambale ku makisi kugamba omuntu abeere wali ensi yaffe edda yakolanga atya yalinga ekyo mukitereezangamu omulundi oguddako ekyokubiri bwe tuba tukola ebivvulu kati ndi ku bayimbi ntunulidde bayimbi abali eyo kuba bali abalabi be tuba tugenda okukola waliwo eddagala lyetuwa bali abantu abatulaba ne baba nga bayoyo tulaba kati eddagala eryo oba sukaali oyo twamutabula si bulungi wano ngenda kwogera ku Walukagga nakuba akafaananyi nga ndi wange nga siri muyimbi ne ŋŋenda mu sso y'ataakulaba ekifaananyi kye nafuna Walukagga kye yalikoze Walukagga yayimba ennyimba 2 Tuleppuke yayimba bakoowu n'olulala lwali Manya ga Kabaka niye mu ssonga eyo olw'okuba ebaamu abantu abazze n'abaana nze mba kuba Walukagga nandiyambadde amasuuti gange nga bulijjo bwe nkola nenjija n'akakeeka ku siteegi n'enfukamira n'ennyimba omuzadde tagulwa mu kifo kimu nga sivuddeewo era ne mmala ne mbasiibula bweti kiba kigasizza abazadde n'abaana abaana balaba omusajja w'ekitiibwa nga yekkakkanyizza ate n'abazadde baddamu essuubi nti abaana bano betuleese mu kivvulu kino balina kye bayizeemu oba n'abaali kubanga byali n'abaali ku TV kuba abawagizi ba Walukagga gye bali eyo oba n'abantu nze nkuba ekifaananyi nga mu nteekateeka ya show bwe kyali bwe kityo singa waliwo abantu abaga nti nange abaana kuba omuzadde osobola okulema okubulirira abaana kuba abaana buli muzadde akimanyi abaana bagamba kino bakola ki naye waliwo abakugambirako ne batereera mu layini kati singa abazadde abatajja singa mwami Walukagga yayimba omuzadde tagulwa ng'afukamidde bw'ati ku mukeega ne bwe gwandibadde gwa kyaki singa bagamba Walukagga ayimba eri bayimbi bannange si kugenda ku siteegi kuyimba kusanyusa content gwoleseewo agenda kutambulira bbanga ki era mu kivvulu ekyo mukimanyi abayimbi mwenna abayimba olwaleero Mukaabya ye yasinga okujja ekifaananyi ky'ekivvulu ekyo kitegeeza Mzee Mukaabya awo yabakuba peneti n'enywa bulungi yategeera naye abali mu kivvulu abasinga temwamanya mulamu aki lwaki ataakulaba kitegeeza ki ekibuuzo kyange ekirala ennyimba ezaayimbibwa ku stage oba mu kivvulu ekyo waliwo oluyimba lwe walaba nga lujjayo ataakulaba saakitunulira kyekkaanya naye okusinziira waliwo okwemulugunya ng'abantu kiri ekinyusi kye baali baagala ennyo tekyavaayo kubanga kyenkana ng'oggyeko mukadde waffe Vincent Muwonge
kubanga mu kiseera tabadde ki abadde out. Era yajja n'akuba omuzadde wa Nsusso yaluyimba 78 n'ekitaka namumira. Kyolaba ye kale tujinza ogamba nti abaamulaba baamulabisa mattu. Kubanga oba oliawo singa abadde aperforming ate okumanya music yeewuunyisa kati omuntu eyanjagaza okuyimba sirowoozangako nze kuyimba nga kivuuka kuba nalina ensonyi nnyingi okumanya nalina ensonyi nnyingi ng'omugenyi bw'ajja awaka n'akyala nze nfuba nnyo okudda emabega w'eruggi n'endusika bwe nti paka lwanaasiibula n'agenda naye nina mukulu wange Waswa bwe twabanga tulima ng'asobola okuyimbira omuzadde wa Nsusso n'ekitaka namumira ng'akwata enkumbi eno n'agikubanga aggitta nga mpulira obwongo buntabuka nga Waswa akola ki ng'ayimba. So kati n'abantu abaalaba ku Vincent Muwonga awo ndowooza baanyumirwa bajjuke flashback ebejjawo mangu era mukulu wange bw'aba yaliko ku TV bansuubira teyagenda mu sseeya ateekwa kuba yaziyimbanga ng'asomanga kyakunaawo. Then twalaba mukadde waffe Minsera Segamwenge ng'azze obukadde magezi n'ensi tekumbulwa naye nga ffenna twatuula bwe tuti okuwuliriza kigambo ku kigambo kubanga yasi yakusanyuka yali yakuliisa maaso era bwe tutyo ne tulaba Minsera Segamwenge n'ayimba ennyimba ze n'akola ki n'agenda. Anyway nze mwami Balunywa na linjogeddeko naye twaliko naye ku live ya mukyala Jack Kizito ne mugamba ndowooza next time mutuzzeeyo emabega kubanga Dani alina oluyimba mujjanga ne mulya nti abuulirira ffe bonna abali baana be nti mujjanga ne mulya era nange ali awo alina bano ŋŋenda kikwata okituuze ku bali nti baana bange mujjanga ne mulya. Ne bw'agamba Muteesa baalaba taliwo ensi tesigala nga bwe badde kugamba omuntu alaba ekinyusi ekyamututte nga kiweddeyo naye byagenda bwe bityo osanga ku luddako ndibaamu naye nga kye tuba tukola abantu tufune ebirowoozo ebisobola okununula bannaffe. Ffe twalina obusente butono era twabutwala ne tugula busukaali n'obunyamanyama bwe butyo ne tulambula naye gavumenti yo yaliiso ddene asigala sukaali naye sukaali ate yazadde emmotoka Hilux double cabin. Buli omu agezeeko okukozesa obwongo kubanga ne bwe baba bannaddiini tusobola okubannyonnyola kati tulina ekizibu kuba ku bisinga okunzunza omutwe enju ya Muzeeka Kumirizi asula awo nga ku byennyanja e Bwayiise yatandika enju nga nnene era nga yakitiibwa ng'emugyamu kuba omuntu ayinza okugamba ti mu muzeeyi n'atuukaawo nga tannazimba bambi yatandika enju nnene n'agikomerera ssente we zaabulira ate kati jjukira takyalina maanyi ssente ne zibula n'emirabba gigoomye. Kati mu bufunze abantu bonna abali eyo tubeegayirira Muzeeka Kumirizi kati Alex afudde kijja kumpisa bubi nze nga eyatandika olutabaalo lw'abazeeyi bano baŋŋambe nti nno Muzeeka Kumirizi afudde ng'afiiridde awo mu muzigo e Bwayiise bannyabo bassebo ne bataata abali eyo David Muzungu mumumanyi n'ennamba ye mugimanyi tujja bba n'ennamba ya Muzeeka Kumirizi tucontribute naffe tumanye nti tulina kuba bw'owulira ennyumba ze tusula zitudaaganya ate nga bannyinizo zibaweereza kugamba kitegeeza Kakumirizi yayagala dda okuzimba dda nnyo naye yakola ki omuzigo gwe yayimba ndowooza nga yakajja simanyi obanga nkyalina mu pulayimale nakakati akyagulimu. N'olwekyo byebimu bye tugamba nti abantu abalowooza ku kadongo kamu nga mwami Muzungu bituyambagana muli mwandibadde temugafuna naye nsaba bazira kisa gye muli olutalo lwe tulina Muzeeka Kumirizi ave muzigo ennyumba ye eri awo ya kitiibwa eri awo Ssanga ku lw'Essemuto. So tujja kweyanza nnyo nga mutukoleddeko contribution ennyumba ya Muzeeka Kumirizi esobole okuggwa.
mwebale nnyo basewo mumalire ddala. Okay, kale nkyali ne muganda wange William Kibuuka. Tutambudde naye nno lwakuba muyinza okuba temutulaba mulundi gumu nti ndowooza lwe baatulaba ku kamera ennaku z'omwezi nga 9, 2022. Tetwagenda ewa Livingstone Kasozi. Ate olyose n'oyogera ku Livingstone Kasozi, nze abantu be siryerabira mu nsi omuntu gwe siryerabira era oluusi mpulira ebigambo wano ku social media eyali tamanyi Kasozi tayogeranga, naye nze waliwo bye neewuunya ebyali Kasozi. Okujja okuyimba nava mwesittu, simanyi lwaki yantrustinga, kuba okundabako nga nakayima nva kulambula balwadde yangamba wesiibenga abantu abo gwo bakontrolinga, ensobi yonna nja givunaananga ggwe. Naye lwaki njogedde ku Livingstone, ebintu byendabye mu ndongo nga oluvannyuma lw'okuvaawo kwe bineewuunyisa nnyo. Kugamba bwe yaliiwo nayisibwanga mu mbeera ntebereza, nze natambulanga ne Livingstone Kasozi naye nga tutuula mu mmotoka, bwe mumala okukola ku makya manager akuwa ssente n'otuula mu mmotoka. Oyinza okuba nga otambula kutuula amanyi mugenda gw'ogenda pocket money ogifunye, imagine nga manager akuwadde ssente ng'akola ki, akuwadde ssente ng'alaba, naye nga oteekwa okuyingira mu mmotoka ng'olina pocket money agikuwadde. Kyokka ate mugenda mu woteeri, ali mu woteeri ya bbeeyi, tojja kutunula ku byaki, ku bya mmere. Okuyimba edda kwabanga family eyawamu, naye okuyimba kw'ennaku zino kuzzeemu ssente nti nno Kibuuka ayagala ssente nga upcoming bwakola ki, bwazagala. Tewali kuzimba kugatufu butuku, buli omwa kyova olaba n'ennyimba ezimu ziba tezijjudde, abantu balowooza nnyo ssente. Naye olw'okubanga omuyimbi tafa, ntwala omukisa guno okutegeeza abantu era essaawa yonna bajja kulaba ku mutabani wa Kasozi Livingstone, kuba tuteekateeka twagala olunaku lwa 1 December, olunaku lwa AIDS. Mu byafaayo byonna Kasozi ekyafaayo kye yakola, kuba already fire yali yakikola, naye fire engeri gye yali amaze okutambula n'agenda mu mawanga geeri, endowooza ye yali wagguluko, yali takyalowooza nga ffe Abafirika nga bwe tulowooza. Naye Kasozi engeri gye yanaawunsingamu AIDS n'ebivulu ebyakolebwa ku lulwe n'obulamu bw'abantu bwe yakyusa, kuba njagala okutegeeza kijje ku nze, Kasozi yagenda okukola ekivvulu munno mu kabi ng'endonga abantu bonna batuddemu, nkukakasanga abayimbi bonna abaaliwo nga baavu nnyo. Era mu biro ebyo abataamanya nti mwami Basudde endongo yamukaluubirira ng'ayagala kuddayo Buddu, mwami Kafeero ng'ayagala kuddayo Bukunja. So Kasozi oyo ku lwa Kasozi, mutabani wa Kasozi, mutabani wa Foyo Reagan Ssematimba yatambulako bambi n'agenda mu Amerika. Kye mmwebazaako yatuuka mu Amerika ng'asobola okubeerayo nga tewali ttabu, naye n'atunuulira aba KFC engeri gye bakolamu emirimu gyabwe, n'agamba kino bwe nzirayo eka sikiteekamu maanyi. Era Reagan bizinesi gy'akola kati adilivalinga byakulya nga bw'olaba KFC. Naye bw'otunuulira bannayuganda bonna nga bwe bali awamu, nga mutabani wa Kasozi yafuna ability ekola ekintu ekyo, omuntu tafa. Kuba ne mu kuyimba kwa wano okw'akadongo kamu olwaleero, bw'oyogera n'otateekamu Kasozi, nkugambye nti nno Kasozi ku kivvulu munno mu kabi, abayimbi b'akadongo kamu bonna baali ku ttaka, ne byagenda okuggwa n'okufa kwe ng'ate bagaggawadde. So Reagan nsaba muwagire kampuni ye, erinnya ndyerabidde naye tujja kujja wano kuba guno omukutu gwa kadongo kamu tuli announcing, era mumunoonye kuba kati ali Naalya, ali ne Kasangati oba branch endala yagigguddewa, Naalya, Kasangati ne Kabalagala, zonna adelivalinga byakulya ate ku mutindo ogw'ensi yonna. So Ssematimba weebale, Maama Reagan weebale kuza mwana bulungi, ne Maama Fred mbatumidde nnyo, mwebalire ddala. Naye kiri kye mbadde ngamba, twagala tukula olunaku lwa AIDS 1 December, twagala tulukulaakulanye wamu n'omugenzi Kasozi,
eyajja n'abuna Uganda yonna kyalo ku kyalo ng'ategeeza abantu nti obulwadde bwa siriimu mu bwekuume wadde nze ŋŋenda kyali kyamaanyi nnyo era buli omu amuwa ebimuli bye naye mumpagirire omwana Ligani mu bizinensi eyo mwebale nnyo mwebale Mwami Kibuuka awantu awo waliwo oluyimba lwa Kasozi lwe yayimba era ng'ayimba ku gundi Nkaabira Mabujje okyalujjukira osobola otuwamu Juuzi lwenna lwala mwategeerako n'entwalibwa kitanda ku Saabala wali abalwa kisajja abajjanjaba n'abasyala bannansi ababudaabuda naye be mba kitanda n'entyamu nga mpulira obulwadde bunnuma nnyo kyenva ntumya ku baana ab'enzadde bajje bankubeko eriiso erivannyuma gwe natuma abaana n'abaleeta era yansanga ndi awo nga mbirowooza ne ntunuulira amabujje g'enzadde ge nnaaleka amataago mu matongo awo najjira okutya nze ne nkaaba ne nkuba nnyo omulango ogw'omwanguka temunnenya kukaaba kaabira amabujje ge tuleka amatennyo awatali agayamba obwo buligani nga buli bwe buti ndowooza Ligani yali wa myaka 3 kubanga eyafiira yaliwo 2.5 kozi yali mugimu mwana mugimu ekiddaaya kyali kisumuseemu Ligani bambi weebale kukola mulimu essaawa yonna tujja bbanjula bizinensi y'omwana wa Kasozi era mumulabeko mwana mutetenkanya nnyo nga taata we nina enteekateeka twayogera awo aŋŋamba muzeeyi ŋŋenda funa obudde ojje tukole interview era nange ompitanga kubanga era ndowooza mu maaso awo tugenda kukola interview nze tukole something like a documentary nga tujjukira obulamu bwa Livingstone Kasozi naye nga tugenda kuŋŋaanya ebirowoozo eby'enjawulo buli abaali babadde si buli omu tetusobola bakuŋŋaanya bonna naye betumanya abaaliko ne Livingstone Kasozi batunyumize obulamu bwa Livingstone Kasozi kubanga bino bye bintu nti one kyemmanyi obulayo emyaka mitono naawe okole ki okkirire abakula be bafa mu buwangwa giyinza n'okuba si myaka nga myezi katusabe myaka nti okedde okoze eki ogenda ekitegeeza we tugenda nga tetulina bye tuleseewo tuba tetulina kye tukoze kati Kasozi tuba Kasozi basudde bakafeero baane tujja tuuka tubafuneko oba abantu okubalekera omukisa okuyiye n'ekintu ekirala nkugenda wangaala ne Kasozi kyenkubiriza abantu muzaale abaana lwa nsonga Kasozi omutima gwe yali awulira nga yeesobola ng'omuntu naye bw'otunuulira Ligani ebintu byakola oyinza okuga Kasozi teyafa kugamba yaawulira akisobola kyabanywezezza bw'ati omuntu okuva eyo kuba ku myaka gya Ligani si mukulu nnyo mu Amerika abantu bagenda ne bazaawa naye okugamba yadde taata yafanze nzizeeyo waffe kukola kampuni nga bano aba KFC kuba eyatandika KFC muzungu kati tuyina omuddugavu naye nga mwana wa Kasozi nkubiriza abaana b'abagenzi bonna bafune determination ng'eya Ligani gy'alina taata we yafa naye n'amanya taata afudde sirimuleko owa buli lunaku era tosobola kusanga Ligani ng'alina waali ng'asaba wabula musajja mukozi era akola ne byakolo biraba bivaamu era ye kyeyaŋŋamba kyenzijukira nze dadi yafa era ye yakola ki yagenda mikwano gye be yali nabo kati ndina kutandika buki bibye nga bw'otandika okay kale kati bantu bange tubaddewo ebbanga ddene nga tunoonya ebibiina bya Kadongo Kamu ebiri active ebitambula tulina Vision Heroes simanyi oba ekyatambula ng'ekibiina eya mwami Walukaga kirabika yasikattiramu waliwo Mwagala production naye yasikattiramu waliwo eno gundi eri gye mwali eyabamuze kati bawankusu sibendabawo bakola Homeland bakyolaba bali mu Homeland n'ennyugunya yavaayo
eri yavaayo. B is a hotel and bar. Tusangibwa Nsago ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, ebyemizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi ennungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at B is a hotel and bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with B is a hotel and bar. Nsago, Nakawuka Road. Ndaba Ne nekalaliza mu Kiweewa. Okay, ndowooza kati bawankusu ne Homeland si bye bitambula. Kati naye nga nsuubira ebibiina ebibiri bisobola okuliikiriza endongo yaffe ey'akadongo kamu. Njagala okukakasa abawagizi baffe. Yes, sir. Mulina bye mutalaba nga mwabirabanga. Natudde kuba bw'otunuulira ebipande bye batimba ennaku zino. Ekipande kibaako abayimbi nga 30. Ekipande ekyo ne kujjako abayimbi 4. Kitegeeza bye tusuubiza abantu tebakola ki? Tebabifuna. Bwe twatudde ne tulowooza ennyo ne bannanga abamu, nina essanyu okubategeeza. Tugenda kukola group, tuli mu nteekateeka, tugenda zibanjulira, etagenda kubalabya nnaku. Bwe tuba tuzze kukola nga tugenze bukandula, tubasuubiza buli muyimbi ali ku kipande mujja mulabanga misana. Tetujja bagamba nti no gundi akyali gindi, nedda. Mugenda mulaba era tugenda kukola omulimu kuba tufunye ekizibu. Simanyi okukola ekibiina nze abantu bangi n'abagula ebyuma abantuukiridde nti tukole ekibiina nga sikyagala mu bulamu bwange, nga njagala obukozi obwawamu, nkole ne muzungu, nkole n'oli kugamba abantu batulabe. Naye bikulemesa kubanga olwairo omuntu agenda n'atimba ekivvulu n'akuba posita ng'eriko abanene 4 oba 3. Naye abo abanene boolaba baba agenda okusasula kuba ye baba yeeguya. Kitegeeza mwera kibuuko ojja kgenda ovuga amafuta go otuuka awo, abanene nga bafunye ssente nga neyategese ekivvulu yakoze eki? Yadduse. Wavuze emmotoka, tolidde. Olw'ensonga eyo ne tusalawo nti ekimala kimala, tugenda kukola group. Tugenda kukola group. Muli ani nani? Tugenda kukola group. Yes, sir. DMS oyo producer yatuwadde ebyuma byonna. Yes, sir. Musuubire Kapuni wa Yesu okumulaba. Saba we. Era twalowoozezza ne tugamba abantu basobola okulowooza omulimu guno nti gwa lusaago. Muzeeyi Mukabe yali akola ne David Lutalo n'avaayo n'akola church. Twagenze ne tumwegayirira, muzeeyi ebintu bino mu mwabitandika, twagala otulere n'omwana ono Kapuni. Ffe kye tulina okukolera ekyo ky'otugambye kye tuteesezza tujja kukikuwa, naye otutendeke tukole emirimu nga bwe mwagikolanga. Era tuli mu lihaasa ey'amaanyi. Ate muzeeyi Mukabya mumumanyi ndowooza olaba ne wali mu ataakulaba bye yakola byanjawulo. Tubakakasa tujja ate tugenda bakolera era mujja kunyumirwa. Endongo mujje mulabe, si kinyumu naye nga muyize n'okuyiga ku bye tugenda okukola ki? Okubasomesa. Music, dance and drama. Kwega buli kimu. Muzeeyi Mukabya Katemba mumumanyi, mutulinde tujje essaawa yonna. We muwulira akalango tubabe ffe ate nga tujja kutuukangawo. N'entuuka gye tunaatuukangawo mugenda kakasa nti abasajja bye baayogera bituufu, kuba tetugenda kuba ba bulijjo. Sofa mu kibiina muli nani? Abalimu. Yes, sir. Waliwo bensobola okwogerako kati kuba twakoze abayimbi ab'ekigero. Njagala nzijje nga mmanyi ngenze Kisoga nga ngenda kufuna abantu 4
si 2,000 nga abayimbi benkuwadde beebo mulimu Mulindwa Vumbi, mulimu Ssekabira Nanfuka, mulimu Zaavuga Kizito, mulimu ani mulimu Robina Nakisozi, mulimu Anet Nakalyango, mulimu Anet Nainite, Love 90. Abasigadde Lubwama ajja kujja ababagambe olwo bye neerabiddemu awo naye ng'omulimu twetegese ate era mutuwe chance mujje mulabe enjawulo eriwo tugezezzaako tukole ne bannaffe ne batunafuyiza nnyo ebiseera ebisinga kuba tolina kyojja kugamba kati tweronzeemu ab'ekigero tugenda kukola ate tugenda kubasanyusa muwe muwulira nti tujja kuba tuzze era endongo mujja kufunwa mugamba abasajja batukoledde kuba ensobi ezikoleddwa olwaleero nkugamba mukulu David n'olwaleero n'otimba ekipande n'ogamba ngenda kukola wali gyendi Lugala n'olanga abayimbi ogenda okutuuka baaka stage nga basinga n'abalabi obuvunaanyizibwa bw'okukola ebibiina kati abayimbi bayifula bampulidde kamenyo wawe balanze endongo no ekyo tukikomeza tugenda kukola omulimu tubasaba mutuwe obuwagizi tuzze kale bantu bange tutambula ne Easy Hotel and Bar bali wali ensaku etubeera ne subspecialist eri ku Sunset Arcade for Kaya College and Vocational School. Mwami Kibuuka ndowooza si mupya mu kisaawe ky'endongo eno akiruddemu era nga waba ayogedde ku nsonga y'okuyimba yigundi tomwogeddeko ono mukwano Farida Muwanvu ne Farida Muwanvu mwayimbadde mwerabye mwe tuli tuleesa abaana abo okuteekawo enjawulo twagala mulabe enjawulo mugambe okuzimba omuyimbi tazimbika okumutuusa awo nti kati ate gye tukolera oluusi gumulabanga omunene abalekamu ne mufunaafuumuuka nga tamanyi biki binaddako so tugenda kukola omulimu era abantu baŋŋambire gwe mu butongole nina akayimba akapya bakayita abaana b'empewo akakalanga akali ojjagira okabawa nga bwe tuteekateeka twagala tukole ebintu nga byanjawulo twagala bajje njagala baŋŋambire Kibuuka William aleese oluyimba olupya era ojja basampolinga. Okay, kale bantu bange oluyimba lwa Kibuuka William mulusuubire ndowooza hopefully tomorrow ngenda kuba ndubateerayo abaana ab'empewo abaana b'empewo abateekayo challenge bateekere mu kivulu kya Masekro enkoko maybe nja kubaayo oyo muganda wange sina mwenyeza oyo bwoya wange era wotuukidde ano mbadde ndi mukola ku mirimu gye oyo tatumalagira ndagira ate nze nange era simutuma omukaaga wiiki esooka ebukandula era naye nja kukola kyekimu nga gundi ab'ebukandula bannaye mwe munzaala mbaagala naye mu gw'omukaaga wiiki esooka twagala tulaga abantu nti ate nga ttiimu y'eggomba bwekuba abantu tukuba abantu awo ekisaawe ky'ebukandula kijjule oba munaakolanga ekyaggwe kubanga tereka mulamu ate ffe ab'eggomba tetwagala kuma oba kyaggwe osamba otyo ffe ab'eggomba tuli bazibu anyway kale kati tusuubire mu gundi mu kibiina kyaffe ekipya kye muli mu kubagawo kye mubagawo kigenda kwefaananyiza bye twamisinga mu ataakulaba babisuubira okubeera nga babiraba mu performances performance kuba lwaki twalowoozezza tukole ne Muzeeyi Mukaabya Muzeeyi Mukaabya bw'oba ffe ab'edda omugenzi Pojjo Bukafeero yalina olusozi olw'okulinnya naye Mukaabya bw'amala okujja neyegatta ne Kafeero lwamwanguyira nti Muzeeyi Mukaabya alinamu ebirungo era stage performance gy'olaba Kafeero akola ennyo era nayo yagikwakula ku ki Mukaabya kagamba Mukaabya tulina bye tulina omunogako kuba nange ngenda nga bw'ogambye ate tulina obimunogako olwaleero kuba ye atusingako tulina obimujja mu musuubire performance za Mukaabya zonna muve ku bino bye mubadde mulaba ennyimba tugenda ziyimba tugenda bakolera amazina tugenda gazina Mukaabya oli owa first akapiking ogenda mulaba nga kiri massive. Kati waliwo simanyi oba lulikya ndowooza ekyo ekivulu nange ndyerekereza n'embanga nsasula
oluyimba waliwo katemba mu kigo okyalujjukira ndujjukira taata then ku teepu eyo kuliko oluyimba olulala luno olwakutwaza eruzira kankuyimbiremu akatundu akasooka ngende lugamba bwe ruti bananga oluyimba lwenva okuyimba ku makya niye nteeka odduyimba eno endongo kyenkoze matendo yakuyimbira ddala sikyagayadde mwenna abampagira sijja kutuula ne bwe ndigaggawala ntya sirireka gita guno omulimu ogumpadde erinnya abantu ne bayaayaana okundaba gye ndaga mu masanyu ne mutetenkanya obusente abampagira obutayosa mbeebaliza ddala n'omukadde anzaala naye mmutenda bwavu buno nandiguze waakiri ennyonyi empya n'atambulirangamu kubanga maama okunzaala nje ensanyusa ensi yakola nnyo nja kufubanga lwe mmaze akabanga zije mbayimbiremu waakiri eddakiika n'ababadde bangayeera luliba olwo ne mbakyankalanya ne mukuba obululu nsaasira buli alina omulwadde n'abafiiriddwa bambi kitalo nnyo kanzire kaboozi ka leero ssente nja kunnyuka otegedde ssente bwetawaanya ne bondaba kati nva mu kkomera ssente ze zansuula jjuuzi ku misango n'ensibirwa ddala nkulunguleyo emyaka baluzireyo ku meere ekkola kasanvu kabasanya emirimu esifunye misaala ekiri mu kkomera abaagalwa mbagamba mwewala emisango kyendabeeyo kyokya ojja kusekookowa essente yentawaanya kati waliwo awo awaddako nako kayimbi nga omuwala akubaliddemu ddiiru gwoliko akabina bagamba batya ye ekitundu kigamba kiti ekyokubiri sente mwesiime mazima abalina essente era mwebaze nnyo Mukama Katonda kubanza amazima ssente zintabudde ntetenkanyizo zikola naye ne zigaana patinkanya emirimu gy'otasuubira ggwe olaba ne ku nnyanja obwavu n'omusango gye nnali nti azantwalayo bannange naye nenvaayo bukumbu ndi mu matigga nga bw'okimanyi nti olubuto kyoto omulala bw'akola bw'atyo ne bigaana abasinga wano baasalawo okubba ekyo nkitya nnyo kibuuka okuzibwa emiguwa mu buzibu n'obwo obw'okuba omujeere omwana wa ssenga we yajjira nabunnya nga naye ekizibu kyakaaba ssente fembi ne twewuunaganya nti nno ziveewa yammatiza mbu nno yaalina epulaani ey'okufuna ssente ate nga tetutawaanye yali yakukuula Kampala basajja nze naye nga tuli wamu wulira obuzibu yaŋŋamba abaguzi eri eriyo Kamaala anko tugende tukole va mu muzannyo kubanza ekizibu kyenfunye mu maketi kyakabina bakasitoma tebakyabwagala baagala omuntu bo bali fulaati era omudinka ali wali atutemye ennamba olunaku sebanyukayo n'akamoome yaguze n'ekatwe poloti azimba yasumulula ensawo ye n'ajja mu kiwiivu bino eby'okumutwe twali mu kisenge lipusitiiki pawuda ne koppagaalo byonna n'abinkwasa alinda ebijja muzungu weeraba kale bantu bange akayimba ako nkaweereza mukwano gwange enfanfe Harriet Birungi era ndi mu studio wa DMS kajja kali fresh ako kennyini kati awo olw'oluyimba 1997 esebo Harriet Birungi by the way omu ku bantu benzikiriza Birungi webale okwagala kadongo kamu webale okukola oluganda kuba ffe tuli ba Luganda mu music ono era David Muzungu akuwaako obujulizi bannaye twandinyumiza emboozi ennene esinga wano naye obuvunaanyizibwa nga bwe nkugambye eri tuli mu ffumbiro waliyo ebitokota zaavuga ndi bubi wano mu nsaasire ŋŋende naye mulinde gurupu omugenda okulabira kapuuni wa Yesu nga mukaabye amuleze tujja mutulire kijja si muntu bagambe bakakasi kale bantu bange ngenda tambulanga nabo kubanga ebintu bino memories tulina okubeera nga tukwata ebintu bino byetugenda okubalaga ebintu byemugenda okubeera nga mukola kati saa zino banoonya ebyabasudde ebyaka Nelix mukulu oyo kakati kyenkutegeeza tugenda kukola press conference era ojja kubaawo ntanzirukiza omuzadde kankwanjulire Kikaya College School Bulenga lya kisulo n'abava ebweru ly'abawala n'abalenzi ligatta amadeeni gonna liviira ddala ku siniya esooka paka ku y'omukaaga lisomesa arts ne sciences omwana bamubangulira ddala tebakoma kusoma busomi kyokka bamutendeka emirimu gy'omu mutwe omuli okwokya welding okusiba amazzi okusiba enviiri okukosa okufumba oba kiyite catering and hotel management okuzimba okutunga oba
bakiyite fashion and designing, okukanika emmotoka, okukusa amasannyalaze, ku bitone by'abayizi b'ekansa omuli okuyimba, okusamba omupiira wamu n'okubaka, endya y'abaana nnungi, layibulale ya mulembe. Ow'ekisulo osasula emitwalo 69. Okwo nno kwe kuli okulya, okusula, okusoma n'endabirira endala yonna. Lisangibwa Bulenga ku Mityana Road, kilomita 7 zokka okuva e Kampala. Kuba ku 0772 442 799. New Subs Fashions tukutuusaako ebiteeteeyi kw'ossa abaya, engatto, ensawo z'abakyala, jackets, jeans n'ebirala. Tusangibwa ku Wilson Street ku kizimbe ekya Sunset Arcade ground floor shop number 2. Okututuukako va ku Pioneer Mall, otambule ngadda ku Arua Park, yisa ekizimbe ekya Wilson 1 oyite ku Health Link Pharmacy. Kati awo weekoma yambuka amadaala gakuyingize ku Sunset Arcade. Awo ng'otutuuseeko. Engoye zaffe tuzijja China, Egypt, Vietnam n'amawanga amalala. Omukyala omwambazi omulungi ayambala naffe. Be Easy Hotel and Bar tusangibwa Nsaggo ku lw'Ennakawuka. Ku lw'empeereza ennungi tukola essaawa 24. Tulina ebifo ebisulwamu nga biyonjo, ebiddaabirizibwa buli kadde, eby'emizannyo ng'okulaga omupiira, okuzannya pool n'ebirala. Ebbaala ejjudde obulungi, emmere ekutuukako mangu, paakingi nnungi ate nga security eri gguluggulo. Okubuukinga n'okumanya ebisingawo kuba ku 0790 79 12 04 oba 058 98 77 34. You are not easy when you are not at Be Easy Hotel and Bar. Come and experience the ultimate in comfort, entertainment and security with Be Easy Hotel and Bar, Nsaggo, Nakawuka Road.